Ogogola bamasuuka mulambo gwa mwana. Abatuuze b'oku kyalo bali mu kutambuza omulambo guno kubanga taata w'omwana yagobye omulambo guno ku bijja bye. Tayagala baziike mwana ono kubanga yagamba omwana si wuwe, yamwegaanye. Kati wuliriza. Abafumbo bano ababiri okuli taata w'oyo omwana ne mama w'oyo omwana bafunye obutakkaanya. Era mu kufuna obutakkaanya baayombedde nno ddala oba nsonga ki ez'abatabudde ezo zaabwe z'abafumbo. Mu kufuna obutakkaanya omwami yagobye omukyala mu maka n'amugamba atambula amuviira agende n'omwana we. Omukyala n'agaana. Omukyala n'amugamba sirina gye ndaga. Bw'oba owulira toyagala tubeere kumpi naawe nze n'omwana wange gwe oba otambula ogende ove mu maka gw'ogende. Omusajja n'agamba naye gwe mukyala gwe okusinziira ku bintu by'onkoze n'oyo omwana gw'oli nalabika si wange. Oyo omwana mwegaanye. Omukazi n'asirika naye n'alemera mu maka gano. Kati omusajja ono kye yakoze yaleese omukazi omulala n'amuwasa nga ne mukazi we mwali mu nnyumba. Ne babanga mu nnyumba balimu abakazi bameka? Abakazi babiri. Omukazi we ow'omwana n'ono omugole. Kati ebyembi bigenda bijja. Omwana afa. Nga baakaleeta omugole. Omwana w'omukazi ow'omu maka n'afa. Omwana bw'afa, omusajja yagaanye omulambo gw'omwana ono okuguziika ku kijja kye gye bamuziika. Abatuuze ne bakwata omulamu ne bamugamba kati omwana ono yagala tumuziike wa? Obadde n'omukazi ono ebbanga lyonna. Omukazi ono nga mubeera mwenna mufunye obutakkaanya weegaanye omwana. Omwana omugobye ku kijja ogamba tebagenda kumuziikako mbu si wuwo. Oyagala tumuziike wa? Abatuuze nga bakwata omulambo gw'omwana ono nga batandika okugutambuza bagukkirize ku bijja by'omusajja ono taata w'omwana ono omugenzi bamuziikeyo lwa mpaka. Olutalo luliwo. Omusajja agoba omulambo gw'omwana tebalina mmuziika ku bijja bye si wuwe. Maama we anoonye taata we. Abatuuze bagamba omwana ono wo tulina okumuziika ku bijja bino. Omwana w'omukazi ono jjukira yafudde oluvannyuma lwa bbaawe okuwasa omukyala omulala n'amuleeta mu maka. Oba kyekyasse omwana oba mujja we ye yamusse oba taata w'omwana ono kennyini ye yamusse teri amanyi. Naye omulambo guli ogukonkomalidde ku kyalo baguzunza baguze eno baguze eri baguze eno baguze eri. Njagala nsooke nkutuuseko vidiyo eno ogyewulireko era ogirabireko. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Ekiri e Busoga kati njagala mumbuulire zaabadde mputtu za mukazi oba lino jjoogo lya musajja? Uliriza, omusajja yawasa omukazi n'amuteeka mu nju, Mukama n'abayamba ne bazaala omwana era y'ono gw'olaba wano. Naye ne bafunamu obutakkaanya. Omusajja n'anyiiga n'agamba omukyala nviira mu nju tambula ogende. Omukazi n'amubuuza ŋŋende wa? Omusajja n'amugamba gw'omanyi tomanyi wava genda. Omukazi n'agaanira mu nju. Omusajja ne bayomba omusajja ku lw'obusungu n'agamba n'oyo omwana si wange va mu nju yange. Omukazi n'agaana n'agamba oba si wuwe nze siva mu nju gwe tambula ogende. Omusajja naye n'agamba nange sigenda. Omwo omusajja kye yakola, omusajja n'afunayo omukazi omulala n'aleeta oyo omukazi n'amuteeka mu nju eyo yennyini. Kati bafumba abakazi babiri ennyumba emu omusajja omwo. Mukama aleeta ekibi omwana afa. Ow'omukazi kati buli omu yeebuuza kyekyassa omwana. Kyekyassa omwana era omukazi agamba kiki ekyassa omwana wange? Kati banoonya ow'omuziika. Omusajja agamba omwana si wange tomugeza ne mumutwala ewaffe ku kijja. Abantu bakuŋŋaana bagamba ssebo naawe ojja kufa n'ono omwana tugenda mutwala ku kijja tumuziike. Omusajja agambye omwana si wange tomuzika ku kijja.
abantu bakutte omwana omulambo gw'omwana bagutadde mu ssuuka bagukkiriza ew'omusajja gye bamuzaala kuguziika lwampaka. Nonno omusajja naye akaaye agamba teri kuziika mulambo wange, omukazi si wange, omwana si wange. Bannaaye, buli muzadde wonna w'oli mbadde nkusaba, sabira omwana ono, sabira omwana ono. Komenti yonna gy'okomentinga wano, komentinga nga osabira omwana ono. Omwana ono aboneebonedde ku nsi kuno, kyokka nga mufu. Kikwewuunyisa abonyeebonye kyokka nga mufu. Omwana ono yafa mu ngeri etategeerekeka oluvannyuma lw'omusajja taata we okuleeta omukazi omulala mu nju. Omwana ono mwe yali ne maama we. Omwana ono yafa mu ngeri etategeerekeka. Jjukira nti omwana ono maama we badde basula mu nju abantu basatu, abakazi babiri, omusajja omu n'omwana ng'omutaddeko. Kati tumanyi omwana yafa ki. Naye omwana ono aboneebonedde ku nsi kuno. Omwana taata yamwegaana, taata yagamba omwana si wange, tomumuzika ku kijja. Ompulira, omwana abonyeebonye amaze ennaku 3 ku nsi kuno nga tannazikibwa. Imagine omwana omuto. Omusajja agambye agenda kutta omuntu, ageza simentaana mu kibanja. Kati abantu kye basazeewo banoonye limbo bwe baziika omwana ono. Nga tewali kyakukola, basazeewo banoonye limbo bagende baziika omwana. Naye omwana aboneebonedde ku nsi ennaku 3. Bamuzze eri enkaayana weeziri. Kiki naye? Lwaki muzaala abaana mazima ddala nga mugenda babonyaabonyeza ku nsi kuno? Nozaala omwana n'omwegaana olw'okuba ofunye omukazi omuto, nosalawo weegaana ono omwana gw'ozadde. Naye bannange bantu mmwe, ate n'abakyala nammwe mubeereemu. Musooke mwegendereza abantu bomuzaalamu abaana. Sooka wekkenenye nga tonnafuna lubuto. Omuntu akufunye leero n'ofunirawo olubuto tonnaba mwetegereza yaani. Kiki mubonyabonya abaana ku nsi? Omwana talina musango. Naye omwana aboneebodde ku nsi kuno kyokka nga mufu. Mumuzeenu mumututte mu lusuku bambagobeza mumukomezawo. Kati wuuyo bamututte mu limbo muziika. Kakati ebyo byonna obirabye, naye gwe wenna ndaba njagala ompe endowooza yo. Gwolowooza ki ekiyinza okuba nga kyassa omwana ono? Omwana yabadde mulamu, nga mulamu tteke, nga mulamu bulungi nnyo. Naye oluvannyuma lwa taata we okufuna obutakkaanya ne maama we, taata yawasizza omukyala omulala. Taata bw'awasa omukyala omulala yamulese mu maka gano babeeremu ne maama we. Era babadde mu maka gano nga maama we afumba ne mujja we balabirire omwami. Omwana w'omukyala agenda afa. Oba yafudde ki teyamanyi. Abadde mwana muto myaka ndowooza nga 3 ng'afa. Omwana ono bwe yafudde, jjukira taata yali yamwegaana ng'agamba omwana ono si wuwe. Babadde babeera mu maka gano naye nga taata yayeegaana omwana olw'okuba yafuna obutakkaanya n'omukyala. Kati omulambo gw'omwana guno yagugobye ku bijja, naye gye bamuziika ku bijja byabwe. N'agamba ono omwana si wuwe, tamumanyi. Tajja kukkiriza mwana gw'atamanyi gwe yeegaana kumuziika ku bijja. Abatuuze b'okukyalo bagamba ne musajja gwe leka kutuswaza. Omwana ono obadde naye okuva we yazaalibwa, omukazi ono wamufuna sitazaalangako. Akuzaalidde omwana wuuno akuze afudde ate ogamba omwegaana. Omusajja agamba tebinkwatako, omukazi anoonye taata w'omwana. Abatuuze bagamba tugenda ziiko n'omwana nno kati lwampaka. Tugenda kukkirira ku bijja byammwe, tusime entaana, tuziike omwana ono lwampaka. Kati omulambo gw'omwana guno ogulaba guli mu kubonaabonera ku nsi lwa nsonga taata we yamwegaana. Taata we yamwegaana, tayagala bamuziike na ku bijja byabwe bya kika. Taata agamba omwana ono alina ekika kye kirala,
gye baba bamutwala oba kiriwo oba kiriwa bamutwale bamuziike naye tebamuziika ku bijja byabwe. Abatuuze nabo batuuze essira ne basoberwa ng'omusajja akalambidde akombye kwerima agamba omwana otagenda mukkiriza bamuziike. Kati ffenna naffe kyenneewuunya nange nammwe kyemwewuunya, omwana ono yafudde ki? Mukyala omujja we yeyamusse, taata we yeyamusse, oba yafudde bibye ng'omuntu bw'anaafa ebirala? Ebyo byonna bibuuzo teri abimanyi. Mwe mulowooza omusajja ono kyakola kye kituufu oba nedda? Mumbuulire kuba nammwe muli bazadde. So omwana ono abadde abonaabona ng'akyali mulamu ng'omwana, kati ate ne mukufa ate naye era ali mu kubonaabona. Abadde abonaabona nga mulamu ne mukufa ali mu kubonaabona. So omulambo abatuuze bakonkomadde nagwo bwebagusitwa bwebaguzza eno balyawo batyo batambula bati. Omusajja amugobye ku bijja. Embeera y'obwetyo bweri. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Ate naba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda, wandibadde ogenda maaso n'okuba nti ate oyongera okuba nti ate otwegattako, osobola okuba nti tosubwa amawulire amanyuvu agakuleeterwa wano gw'otagenda kusanga wantu walala wonna. So genda maaso n'okuba nti ate okuwona mukadde ako aka subscribe, then bw'omaliriza akadde kano okakyuse okateeke mu all okajje mu personalize, nti bwe mba ntaddeyo video gw'oba osooka okugifuna. Gw'osooka okugifuna nga ngitaddeyo. So obeeremu mu abo abantu abanyumirwa ku data waabwe, essimu yebe nga tekubbowa. So mbaagaliza olunaku olulungi, mbeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire. Mweraba.